Considering naye kuyimba gwe mulimu gwange naze kola shege yenyabo zora kusekera yenyabo naye waliyo omuyimbi omu yavaayo n'agamba omusema n'agamba nti ye mu kisiibo tagenda kuyimbira abantu anti kati Katonda tebamukutendera kutegeera oyo atulaba amanye emitima gyaffe egane kungulu kati bwe ngamba nti mu kisiibo sigenda kuyimba tekigwa ennyimbe kati mbeera ng'ayeekwenyakwenya so mbeera nga ndi muyimbi ne mu kisiibo nja kuyimba nekitali kisiibo nkoleki kuba gwe mulimu gwange yenyabo so abalina emirimu bagamba bakuwere tuli mu kisiibo
bagambe baba bakulaba Ndi njakola. Ye nyabo. Obutiko business eri etya. Ennungi bulungi. Naye Hajjati weefubyeko. Nina okwerwanako ffe tuli bwana bwamba. Lwaki abaana bano abawala batandika abayimbi abato tebabayigirako oba temubawa ku magezi? Nabo bajja kuyiga bakyali mu myaka gyabwe. Myaka egyo giba mizibu naye bajja genda beetereeza. Anti bagamba kiba kizibu omugaga okugamba gye yajja ssente. Lwaki? Oyina omuntu yenna abeera ne gyengudde wate nga si kitegeera era mpoze okujjako abaana babagagga. Naffe tuli baana babaavu munaye ate tetuli nabagagga kyobamanya. Tukyasitwagolinga. Hajjati okyali mu baavu? Abaavu wavaayo? Ssebo nze ndi mukazi mwavu. Omuntu we yatuuseeko ewuwo watemagananga muntu. Kikyotegeeza ennyumba ereeta ssente mekoma. Emmotoka ofuga ziri ezaalagirwa. Emmotoka guno gwe mulimu gwange, emmotoka mulimu nga bobeera n'enkumbi nga nawe bwolina kamera maka n'akazindaalo tekitegeeza nti okutte kashi mu kamera. Guno gwe mulimu akazindaalo ne kamera. Kati gwe nga tadipendinga ku kuyimba kwokka abayimbi bano bagamba ki? Bakoleyo bizinensi endala kati nga ffe tulina sitanakusenta tulina ne sana metalworks okolayo akalala lwotayimbye notasula njala. Ne olowooza abapromota bateekeka mu ekivulu mu kisiibo kino tebagenda kusalwa? Era bajja kusalwa kubanga abantu bali waka bakakkanye kitegeera abantu bakakkanyeeko olumu kakanako n'oyogerako ne Katondawo era naffe embeera yetuleeta tukole twali badde tuli waka naye batuyita tujje tukolera tujja tukola naye nze ndowooza bijja basala. Ate obuzibu mulina temukendeza kasente. Kati munaye gwe mulimu gwaffe kati nga bolaba omunyo nti bagutunda balukumi kati era kulina okubeera ku lukumi naffe tulina okubeera we tukola ki. Mwandi bakwatiddemoko ne mugamba tuli mu kisiibo bayinza okuba tebakola nnyo naye era olumu tukwatamu. Kati bapromota bawa magezi ki mu kisiibo kino? Bapromota ndoza balina ekisiibo kiggwe. Yes, nze ge magezi gembawa naye bate balinze ekisiibo kuggwa ffe nga batuyonoonga tukola tulina buziba batwadde ssente zaffe. Oba bibasala bye bamanyi. Otyo gwe ekyo gakyogedde. Okay, saa zino okayimba tuli kayimba ki? Bakayita nsobola buli mbeera. Nja nakunaaza ebigere nkumwe n'ebirevu. Nja nakusiiga ebisigo bye basiisiriza. Ngenda kwagala ebirunyi abajja bange. Owaye tugenza okugenda mu kisiibo nga omukyala gwe bayita Sheebah kalungi ne Hajjati namukwaya Spice Dana balina obutakwatagana obawa magezi ki? Andoza bali ako kazannyo k'abayimbi ndowooza bwe badde bali nga bakwatagana kirabika balina kye bayisaawo tubaweemu obudde busegeeka ne munaye balaga tebakwataganirako ddala oba tebakwataganye balekeeyo kyemanyi buli muntu asobola okwebeeza oba myaka gye gibasumbuwa oba buli omu kuwakuba sereebu n'emyaka gibasumbuwa egamba bambi tubawe obudde busegeeka tubawe obudde bayinza okuba batudingisa eno ngeri beeyogerera naye kyemanyi nti tebayinza kuba navala neeva munda naye wali obaddeko mu kabadinga ako ke balimu n'omuyimbi munno wano mu industry anti kati nze sirina ngoba ate era sirina gwengoba okitegeera nze nyumba Stabua style tewali angoba ate sirina gwengoba so amagezi g'obawadde beetereze bo nga bo abeetereze bayimbe buyimbi nyimba abawagizi bakole ki bajja okusalawo byemulamute naye munaye Hajjati kayinza okuba si kazannyo because oli wanyiiga nagana deleting ebifaananyi byo ku Instagram ku Facebook bibadde bimwongerako ki wangi bibadde bimwongerako ebiki ebifaananyi bye badeletingayo omuntu waddembe okola kyayagala tubawe obudde tebina nawe bitukwatirako tebina kye bitukosa kale tukoyanziza nyonyavu kale sewo amina Omudi Uganda oli kiriya abantu obakubye bakubanga buli bakoja abamu bakuba kati wali kamera naye bakubira ddala nsi obulamu kugamba butya era ngenda kufunanga owa kamera zeko ngenda kutambuliranga angenda kutambulirako omuganda wange because vibe enyimba z'abantu bayimba line ku line omuyimbi obuli otyo ng'ogenza ku stage nga buli kyoyimba muyimbi abantu bakiyimba era vibe era kyekireeta n'emirimu always kubanga wegenda nekuba vibe wabawo si kamera wabawo abalabisa webalabisa simu wakavuga basegeeza it's a good feeling oba owulira bulungi nnyo ate kireeta n'emirimu ogenza okuba enyimba zo ziri mu kutambula nnyo ate tuyingidde ekisiibo tekikukosa
isaako nkosa kubanga era neno Sheebah temukisiibo ekyewuunyisa ate nyina ne wiiki ejjera kisiibo okusatu kisiibo Asekerede obanga gwaliko ojja kukuba gwe oba tomanyi bisiibo Asekerede abali sitanalumya nyo bali nga kamiziki zikaliwo naye tomulya kamiziki wekali akuba tasosola mawanga mbadde manyi bapromota batyamu n'agamba ngenda tegeka kinsali ate olina tegeka tomuddiyo tomuddi soka twogerako kulimba lwolupya abantu nga balwaniriza bulungi yabanga olabe olimba olowooza nnyo nze ndowooza nnyo ku bantu engendo yimbira ngendo okukola oluyimba ndowooza neŋŋamba nasharinga nja oluyimba luno nabawagizi Asekerede weba ndi ku stage so nze nkola music wensobola opafominga olungi naleeta vibe okola ndikubiddewo ne balupafomingira abantu abasinga bagamba nti new generation eno muyimba bubblegum music ate nga mwebavitinga ku bivulo okuyimba obagamba ki anti kati bubblegum yono nze nange nakkiriza erinnya twawaayo bubblegum no problem so kakati erayaniriza bwaniriza bubblegum kubanga nono bubblegum ate nkyaleeta bubblegum kasitanze embanga nkola kaliro kagenda boki abawagizi bagamba ki just bongeremu mwana musically sibeeranga excited munyongere love mbere most wanted mu Uganda naza wakabyasinga kubanga ngenda leeta big hit kino nkyogedde gwakubiri nga nkigga okingamba mpawulira nze ndi believer ndooza akasemba tugenda kwogera ku muzeeyi wo muzeeyi wo nga muntu twamulabako ku stage nga kufuuwa amajja muzeeyi wange wa vibe yadde muzeeyi musajja mukulu naye muto ansupportinga nyanjagala nnyo alinga yakusasulira ndowooza studio oluyimba olwasonga studio ze nakolera ku yabwereere nalina music ate nalina face olwo nali wakabi naye oli musabye ku kasente nti oba ngenda kola video nteekamu mukolera nga musabira kyakasente sodo nze wasooka okutandika okukuba music natandikirawo okukola kikola kale tukuyanza katukuleke yaman tom di Uganda the Black Panther from Wakanda replacement ya take off Anzalawa please back off Bamasi